buli muntu gw'olaba atambula wansi w'enjuba wano munnakatemba, wabula ayinza obutamanya nti munnakatemba azannya paati ye mu nsi mu biro ebyo omutonzi bye yateekateeka eby'omuzannyo gwe yawandiika ogw'ekiseera ekyo. Oteekeddwa okwebuuza n'okusiriikirira, nzannya ki? Nzannya paati ki? Nvaawa? Nzirawa? Waliwo abazannya paati eza fitina, nga bo bazannya paati za fitina zange, za bujja, za kulwanagana na balala. Waliwo abazannya paati ez'okusitula bannaabwe nga babajja we bali nga babongerayo. Waliwo abazannya paati nga bo bazibira bannaabwe amakubo, ono ayagala kuyitawo n'amuzibira ekkubo n'amunakuwalira oba n'amukotoggera. Waliwo n'abazannya paati nga bo balogo bulogo. Mu nsi muno mwe tuli nga balogo bulogo aliwo nga bw'aba awulira nga taloze takosezza muntu mulala awulira nga afa. Waliwo n'abazannya paati nga bo bavoozi, baliwo kuvvoola bantu balala bali awo. Waliwo n'abazannya paati ez'obutategeera ng'ajja n'abanga ategeera naye n'ayogera ebintu byonna nga temuliimu makulu. Oteekwa okwebuuza, mu nsi muno ozannya paati ki? Ekyennaku kimu nkunakuwalirako, gwazannya paati ey'obubi. Okukola omuntu ekintu ekibi, kale eyo ye paati yo. Naye weenakuwalireko okulondebwa omutonzi gw'ozannya paati nga ya bubi. Kitegeeza mu lulyo lw'emabega eriyo ababi bangi. Kati gwe walondebwa mu biro bino ozannya paati y'obubi, naawe bazzukulu bo n'abaana bo basobole okukungula ku bubi bwo. Kyova olaba ebyawandiikibwa bitugamba nti omubbi bbira ddala bw'omala okubba naawe bakubbe. Naawe omutemu temulira ddala bw'onoomala okutemula naawe bakutemule. Ogwa omulogo logera ddala bw'onoomala okuloga naawe olyoka ologwe. Buli kintu kyonna kye tukola ku nsi ge makungula ge tufunamu. Ate batugamba nti bw'oba okungula emirundi 7, kitegeeza yasimba kilo 10 ez'ebijanjaalo tasobola kukungula kilo 9, ajja kukungula kilo 2. Oteekwa okutuula wansi omanye nti buli kyokola mu kiseera kino we twogerera ogenda kikungula. Kati weebuuze, biki by'okola? Gw'omu ku balwanyisa abalala, gw'omu ku balumya abalala, gw'okikakasa omanye ebigenda okubeerawo mu nsi eno emyaka 10 oba 2 oba 3 oba 5 oba 10 egijja. Kino kankikusuubize, ne bw'okola ebifaanana bitya toyinza kufuga kigenda kubeerawo myaka 5. Ekyo tokimanyi. Oyinza okugezaagezaako ne toyinza kumanya kiki kigenda kuddako. Bino byolaba biringa mwoyo gutwala bantu. Omwoyo guno ogupakule abasiraamu bannaffe baguyita ki? Alimawutu. Ogupakulula emyoyo mu bantu. Oyinza okuzimba enju, enzigi n'okozesa byuma n'ozissaako n'obuuma munda. Enju yonna n'ogyetoolooza kamera ate n'ogiteekako ekikomera. Ku kikomera waggulu n'oteekako amasannyalaze n'oteekako ne kamera. N'oteekawo abakuumi b'emmundu 10, n'oteekawo embwa zimutasumagira 10. Alimawutu bwejja munnange tebagiraba, bakeera bukeezi ku makya nga bagamba nti nannyini omwo. Kyate abakuumi baabaddewa. Kale bwe bulamu. Mu bulamu tewaliiwo ky'ogenda kugamba nti kino nkinywezezza, kubanga n'olwaleero tululimu naye teryamanyirwa nkyalwe. Tubeera bubeezi na ssuubi nti olw'enkya tujja kulubaamu. Kale ekitubeeza n'essuubi mu lw'enkya byebyo bye tukoze leero, era nga tumanyi nti obulungi bwe tusize leero
ge makungula g'abaana baffe ne bazzukulu baffe enkya. Tusobodde okufunayo ku birungi, Katonda atusaasire n'atuwaayo ku birungi. Olw'ebirungi bajjajjaffe bye baakola. Jjajjange Sserunkuuma yalimanga emmere n'agabira ekyalo. Yayamba abantu be simanyi muwendo, yasitula be yasitula. Yalina obunafu bwe nga ffenna, naye yalina amaanyi ge. Ku maanyi gaago olwaleero nze kwe ntudde. Bye tukola leero ge makungula g'abaana baffe ne bazzukulu baffe. Tekijja kukuyamba ggwe kubeera bulungi mu bulamu bwo bwonna, omulembe gw'onooba bulungi, wabula n'ofuuka ekikolimo eri abaana bo. Kyetuva twewala newankubadde nga tuba tulondeddwa okuzannya paati ezo, bwe tufuna okubuulirirwa, kyetuva tusaba Katonda atuddiremu, atuwe ekisa, atukyusize ekitundu, tuzannye ekitundu ekyo ekisaanidde. Kubanga nze kino kye nzikiriza, Katonda bwe yatonda ensi yamanya nti egenda kubeerako ebizibu, problems, wabula teyatonda magezi gamalawo bizibu. Mu kifo ky'okutonda amagezi agamalawo ebizibu, yatonda bantu. Every human being is a solution to a certain problem. Buli muntu gw'olaba atambulira wansi w'enjuba wano alina ekizibu kye yajja okumalawo. Abantu balonzeewo bulonzi kuba babi. Teriyo muntu Katonda gwe yatonda nga yayina kubeera mubi nnyo. Ayina ekizibu kye yajja okumalawo. Wabula omuntu akeera ku makya, ye n'asalawo n'alekerera ekizibu kye yajja okugonjoola eky'abantu, n'asalawo ye kennyini ataafuuka ekizibu eri abantu. Kati oli waddembe okusalawo mu bulamu bwo, wajja kumalawo kugonjoola bizibu byaffe, naye ate gwe kennyini osobola okusalawo n'ofuuka ekizibu kyaffe. Nga tulina ebizibu byewajja okumalawo, naye ate nawe ne weegattako ku bizibu ebyo, nakyo kisobola. Wabula ago ge makungula g'ogenda okukungula. Obulamu buno stage, kye tugamba kiriwa. Oteekwa okufunayo akadde n'otuulako wansi ne weefumiitiriza. Nvaawa, ndi luddawa, ndagawa. Buli lw'omanya nti olina gy'olaga, teri ava mu bulamu bw'ensi eno nga mulamu. No one gets out of this life alive. Buli muntu ava ekkubo lyokka erikujja mu bulamu bw'ensi eno olina kubanga ofudde. Wabula oteekwa okumanya nti ozadde, omutonzi ng'akuwadde ekisa ojja kuzzukuza, n'abazzukulu bazzukuze, muzaalukuke, muwere. Oyina eddembe n'okusalawo okufuuka omukisa eri bazzukulu bo n'olulyo olwo. Nga nze olwaleero bwe ntula ne neenyumiriza mu Sserunkuuma jjajjange, yateekawo omusingi kwe tutudde. Yonna gy'ali, era kati mmanya ndaba era mpulira. Yateekawo omusingi kwe tutudde, kwe tutambulidde, kwe tukyayimiridde. Yakola kusalawo nga ye omuntu okuzimba omusingi. Naawe osobola okukola okusalawo mu nju mw'ova n'ogamba ngenda kuzimba omusingi. Tuzze tukisomesa nga tugamba nti okuzaalibwa mu maka amanaku si musango gwo. Oyinza okuba nga mu bunaku mwe twakulira nga mwe mwali mwekwesa amasomo agateekwa okutusobozesa okuwangula mu nsi. Kati kiri eri ggwe okutunuulira obunaku n'onakuwalira ddala, oba okutunuulira obunaku ng'omukisa Katonda gwakuwadde, gwakweseemu amasomo, ofune okumanya n'okutegeera n'amagezi, osobole okwaŋŋanga ensi, oggyemu omukisa gw'onoozimba gubeere omukisa eri abaana bo ne bazzukulu bo abaliddawo. Oba osobola okusalawo obutayigamu, gwe n'oba nga tewayigamu mu bulamu bw'okuliddemu era nga tolina ssomo lye wajjamu, naawe n'osigala ng'ogenda mu maaso. Wabula tulina ebbeetu eryo Katonda yalituwa okusalawo okukola ekituufu n'okutunula mu biseera ebiddako. Si ggwe agenda okusembayo okuba ku ttaka lino. Eno ensi gy'olaba yalimu abantu emabega. Kakati ggwe ddayo mu mirembe gya kintu nga batudde ennono n'abaaliwo. Kakati ne kintu muleke, ddayo mu mirembe gy'abassemakijjiri. Abo ndowooza temwabawulirako. Omanyi bano abaatuwandiikira ebyafaayo batugamba nti ffe tutandikira ku luse lwa kintu. Olwo luse buse, naye mabega wa kintu waliyo ate ensi endala, waliyo emirembe emirala ebiri, okusinziira ku
kubikkulirwa okutuweebwa mu nsi n'abasomesa ab'enjawulo abamanyi ebyafaayo. Ensi tetandikidde awo, ensi yadda. Kale bw'ebanga ensi yadda, ensi eno ebaddemu abantu bangi. N'emyaka egiddako 100, 200, 300, 1000 walibaawo abantu abalala. Wabula okubaawo kwabwe n'obulamu bw'abo abalibeerawo emyaka 1000 okuva kati bugenda kubumbibwa ffe. Era bwe tuba tufunye omukisa, ebifaananyi bino biriggyibwayo mu myaka 600 nga bagamba nti abaaliwo baayogera ebigambo ebyo. Ebikolwa byaffe leero bye bigenda okubumba obulamu bw'abaliddawo. Tuyina eddembe n'ebbeetu okukola ekyo kye tusaanidde okukola, kuba tuyina obusobozi okukola ffe kye tweyagaliza. Naye tuteekwa okumanya nti obulamu tebugenda kukoma ku ffe, bugenda kweyongerayo. Kale tuteekwa okukola okusalawo okutuufu. Tukole okusalawo okutuufu okw'ebintu ebituufu. Tukole ebintu ebituufu ebinaatwala abo abaliddawo mu maaso.